Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala ggwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Embeera nno bwetyo bwebadde mu kibuga Kampala waliwo abakwatiddwa nga bw'ogenda okuwulira mu mboozi gye nkuleetedde olunaku olwaleero. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atannaba kubanga osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna. Olwaleero mujja kunsonyiwamu embeera y'eddoboozi si nnungi nga bw'oyinza okubanga okitegeera nafunyeemukko ekirwadde naye tujja kutambulira okubanga tulina ate okubeera nga tubaweereza. Waliwo okwekalakaasa okubadde mu kibuga Kampala gwampuliriza. Ojjukira okwekalakaasa okwaliwo mwaka guno gwennyini mwezi gwali gwa 7 nakusomezi ali nga 22 na 23 mu kyebatuuma March to Parliament bannayuganda naddala abakkiririza mu nkyukakyuka abakkiririza mu kulwanyisa obuli bw'enguzi oba oli awo n'ebikolwa ebirala ebyali bikolebwa oba ebikyakolebwa abakulu mu gavumenti naddala abalina ebifo ebinene. Bannayuganda bangi batambula nga bagenda okwekalakaasa ku Parliament mu kyebatuuma March to Parliament. Bwe twogera olunaku olwaleero embeera ebadde zeemu wabula poliisi beeyodde era abamu bakwatiddwa nga bw'ogenda okulaba mu katambi kengenda okubanga nkuwabula gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza nti bano be bamu ku baana era abeekalakaasa omwezi guli era ebiseera ebyo, wabula bano nga bagamba mukutte bannaffe mubasibye ng'ate kye baali bakola tekyali tekimenya mateeka. Jjukira nga bwe tuzze nga tukugamba mu mbeera eno omuvubuka amanyiddwa nga Sami Damaite Family yakwatibwa mu kwekalakaasa kuno n'abalala bangi nga bwe twogerera bakyali mabega wa mitayimbwa naye nga nabo bakwatibwa mu kwekalakaasa kuno okw'okugenda ku Parliament okulaga obutali bumativu. Kakati olunaku olwaleero ekibinja ky'abamu ku bavubuka bazze era nga nabo beekalakaasa mu ngeri y'emu, nabo tebalina tteeka lye bamenye wabula abakulu babagambye ffe tujja kubakwata. Kanzije mbere nga nkuwa ebisingawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua. Okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako embeera mu mbeera yonna nga bwe nkugambye twafunyemukko kisenyiga naye tulina okubanga ate tuweereza. Eddoboozi liyinza obutatambula bulungi nnyo naye kisinga obukulu mu message kubeera ng'etuuse. Era wano wensabira ggwe atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula. Abavubuka bano njagala okutegeeza gwampuliriza bazze n'emifaliso gyabwe, bazze n'ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Bano nga bagamba nti ku Parliament engeri gyefuuse empuku ey'abanyazi oba kye tuyinza okuyita the epitome of stinking corruption in the country. Empuku nze nakigambye nti empuku ey'abanyazi kye babadde bategeeza nti wano yeringa ssenta ya ddiiru ezikubibwa zonna. Ssente y'omuwi w'omusolo ebbibwa wano, ssente y'omuwi w'omusolo eyonooneka esinziira mu Parliament wano. Bano no bazze n'emifaliso gyabwe, bazze n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nga bagamba wano ku kizimbe kya Parliament we tugenda okukuba enkambi era we tugenda okusula paka nga tufunye obwenkanya. Ne bannaffe be mwasiba mulina okubeera nga mubata. Kugambye oli ku mukutu gwa Red Zone TV bwe batanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tetutambula ffenna. Poliisi ebayodde naye nga bano be baani gwampuliriza. Ekibinja ky'abavubuka bano abalwanizi b'eddembe abadde beekalakaasa bakiyita wanayinki. Bo bakola gurupu yaabwe yeeyita wanayinki. Babadde batambula mu kutambula kwabwe okw'emirembe bakutte ebipande byabwe nga balumba Parliament y'eggwanga erya Uganda baage obutali bumativu eri obuli bw'enguzi okunona ssente y'omuwi w'omusolo oba oli awo n'okubulankanya ssente ezize zibulankana. Jjukira mabegakawo walaba leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi ng'abaako ebitongole byo byazze ng'alumba agende yeekebejje nti ddala ssente ze tubawa
sente ezo muzikozesa. Kakati nno bano babadde bagamba kisusse bitu bino tetulina birekera Ssennyonyi, tetulina birekera abakulembeze, tulina okubanga naffe tubyenyigiramu. Wabula njagala okutegeeza gwampuliriza abasajja abasirikale bagambye babye mukola biri mu mateeka oba tebiri mu mateeka, ffe tujja kubayoola. Bangi bakwatiddwa era ne batwalibwa nga bwe njagala olabe mu lutambi luno olwenkuleetedde gwampuliriza. Nyongera okutegeeza ate na subscribing and kikole kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Gwamaze kusubscribinga genda otuwa ekigalo nga bwe ntera okugamba nti gyokoma okulikinga information oba ogiyambako okubeera ng'etambula. Bwe bitu bwe bibadde kanzije tubeere nga tutweyongerayo n'ensonga endala. Produce a solution, they did give a solution to us, so that's why we are here again. We are here to demand, we are here to demand, we are here to demand, we are here to stay, we are here to stop, we are here to stay. Corruption must stop, stop corruption. Why are you asking me? I'm here in peace, I'm here in peace, I'm here in peace. I've been arrested because of demanding for the stop of corruption. We shall not stop demanding to stop corruption in Uganda. Even if the government gives a deaf ear, we shall go. We shall keep on demanding. We are here. Corruption must stop. Stop corruption. Stop corruption. Stop corruption. Stop corruption. Produce a solution. They did give a solution to us, so that's why we are here again. We are here to demand. We are here to demand. We are here to demand. We are here to stay. We are here to stop. We are here to stay. Corruption must stop. Stop corruption. Why are you asking me? I'm here in peace. I'm here in peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.